Alright, breaking news wetugirira sawa zineno omukulu amanyikidwa ng'omulodi Elias Lukwago amaje g'omukulu oba omukulembeze b'omutabani wa president wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba gasazeeko ewuwe ne gasobola okubeera nga gamugyayo. Oh my god, byonna osana kubeera ng'obyerabirako ambikulitidde mu butambi bw'enjawulo mu maaso awo n'ensonga lwaki basobodde okubeera nga bamuteekako amaanyi ago kumusindikira SFC. Imagine ku makya abadde akyanywa chai. Oh my god, this is very emotional. Video gituwereka like bumaze subscribinga akwegete hako mukutu gwefe guno nga siba lwesizaayo katugirerewo mu kyatulese olunaku olwaleero omukulu amanyikidwa nga Elias Lukwago olunaku olwaleero abasajja ba SFC basobodde okubeera nga bamusalako bamugambye agulewo gate n'agaana abasajja bwe ddala balina equipments basobodde okubeera nga balinya ewuwe ne bahingirayo era ne basobola okubeera nga bamusokolayo. Oh my god, kibakoze video osana kubeera nga obyerabirako ndowooza ne video erimu kubeera nga eplayinga kumabali gange era producer wange Mike Donawo asobodde kubeera nga abibateera wondoza mu kubeera nga mubiraba. Ekyo kyongera okulaga nti ne Bedla General Muhoozi Kainerugaba yamaze dda kubeera nga afuna forces yasobodde kubeera nga afuna amaanyi agokubeera nga atwala eggwanga Uganda. Olunaku olwaleero alina ne kye yakoze yagambye nti no parliament ya Uganda yamaze dda kubeera nga gikola ki agiwamba Oshage si jiwamba directly ne yagambye tino tumwite deputy speaker awamu ne speaker of parliament yabaleta kitegeezi Bedla parliament yajina muki yajina mutano since even the government over NRM ne PLU bebakyasinze okubeera ne ba MPs mu parliament ya Uganda. Ekyo kyongera okulaga nti ne Bedla gye tulaga muliro hakumuliro. Era na subscribinga simanyi kiki olinda wano okawo genda okusanga latest updates nga zino. Njagala kumiririza mu comment section mulowooza kiki ekyaleetedde Elias Lukwago okubeera nga awambibwa mu ngeri eyo gye mukubeera nga olabamu. Nze ndowooza Elias Lukwago abadde atadde amaanyi mangi nnyo ku mukulu amanyikidwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Last week yokka omukulu amanyikidwa nga Elias Lukwago yamuleetera ba lawyers yaleeta ba lawyers okuva Kenya Martha Karua ne banne okubeera nga bateeka emisango gy'amaanyi ku General Muhoozi Kainerugaba. Mujjukira bulungi kino General Muhoozi Kainerugaba ali mu public space bali mu he is a civil servant. Osegera kwanga kolera government kitegeeza abeera accountable for almost everything. Katamanyi ago andowooza Elias Lukwago yamutaddeko nga ayagala n'omutwala andowooza mu ICC International Criminal Court. Oh my god, General Muhoozi Kainerugaba abadde asobola kubeera nga abirinda. Ate mujjukire bulungi tino General Muhoozi Kainerugaba yagamba nti no Bedla alina obusungu bw'amaanyi nnyo ku Dr. Kizza Besigye. Kati walaba Dr. Kizza Besigye ng'amuteekako amaanyi Bedla alaba alabira ddala nti omusajja amunyooma yagamba nti alina evidence kyentegeeza ku Dr. Kizza Besigye esobola omusibya esobola omuteeka ku treason. Era yagamba nti no bamugambe bugambe am eliminating are ready to do that oba majege aga SFC ga ready okubeera nga gakikola. Njagala kumereza mu comment section mulowooza General Muhoozi Kainerugaba will survive with this kind of actions. Beera nga otubulira tena subscribing. I don't know what you're waiting for. Subscribe. Akyatukaluubiriddemu ye General Muhoozi Kainerugaba banga tulina okumufuna mu buntu wali etakulatizimukasi naye weewa okumusanga lukyali busozi gamba tamanyikiddwa waatuula ndi ofiisi ye yeeno eyenkalakkalira nti yeeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri batuuse n'okwagala okubaga nti empapula muzitwalira Attorney General tubaga nti Attorney General ye alina okwewozaako ku lulwe bano bawaabibwa ng'abantu. Muhoozi avunaanibwa ebigambo byazaayogera okuga nti Dr. Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omutijja eguli eggulu n'ayogera bino ne bino. Kati ebyo tebirina okukwataganira n'ofiisi ya Attorney General bino yabyogera nga ye era tumwagala nga ye mwepapula ne kkooti yatugambye tuziwe ye. Mu bufunze tukyali kumuyita olwakulaba kutya General Muhoozi genda kumwepapula zino. Osobola okukozesa amakuba amalala nga gye bayita substituted service n'olanga mu mpapula z'amawulire n'oba n'omuwa ne WhatsApp bakooti ennaku zino yakkiriza nti osobola okusavinga ku WhatsApp kasita blue tick ngeri n'alaga aka bulungi anziresingiza
nekakati abatamanyi simu ya Muhoozi na WhatsApp tunamuweereza tutya kuba tetukimanyi WhatsApp namba ye maybe tuyino giga bwe tugifuna tusiyise ku WhatsApp naye ebyo byonna tugenda bituukako oluvannyuma lw'okuba ku Mande nga tumuyize yonna waabwe bwe tujja okusalawo ku Mande era tujja bategeeza nti either tumufunye oba atubuze bw'aba atubuze amakuba amalala wegali aga WhatsApp waliwo amakuba amalala aga empapula z'amawulire. Alright, ndowooza muwulidde kuzimu ku nsonga lwaki omukulu Erias Lukwago abamuwambye General Muhoozi Kainerugaba ng'atoye order eri abasajja ba SFC. Video nyaga tugiwa obudde watana subscribing akadi kajja personalize okateekemu olwana wokakuwanda bwe yugi wasanga information ja M23 nalabye again mukamawo mu PLU General Muhoozi yawandise bwati lejo on my brother Frank Gashumba threatening to start another M23 in Uganda. We shall call him and discuss his issues in the PLU Central Committee. Point of information. I outrank Ndugu Gashumba both in Rwanda and Eastern DR Congo. Kakati ekisooka ejeno MK tweet yajiwandise kiro. Tebajja kumpita mu disciplinary committee. Yes, sisi. Nyonyole. Simu disciplinary committee. Yayise cha. Bajja kuita mu Central Committee, mu committee ya mwe. Okay. Kakati yajiwandise ggulu. Ontegeera. Ngayagala okumanya exactly. Kati yamanye MK naye waliwo yamutomeza. Tikali current. Kisoboka. Ekyo kiri very possible. Omukulu yawandise tweet eno ngalowooza biri current. Biri current. Nti byekusa ku nsonga za muganga. No way. Atenze nyinyi kire ku record. Nakamu nali ebbanga lyemaze nga nkolagana naye namuwandikira emirundi ebiri ku nsonga z'Abanyarwanda. It's on record. You get it? Kati yamanyi bamutomeza ati Gashumba byakoze eki? Naye wano alingera akugamba nti we shall call him and discuss his issues ensonga zo in the PLU Central Committee. So meaning Chekaluwa bamge nti Gashumba yatisatiza okuleta M23 because of kati kankubulire fo waliwo abantu abatutyanga twena simanyi why I don't know kubanga if I was him I would pick a phone okubire Gashumba. Okay, anyway okitegeera nali mubuuziza yes ngenda muwandikira ngenda munnyonnyola kati ngenda muwandikira nga CDF ngenda muwandikira nga CDF kati simuwandikira nga chairman wange. No, kuba sikyali mukulembeze mu PLU. Ne uli member. Ate ndi member wa PLU. No, ndi member wa PLU. Get it? No, kugambye ngenda muwandikira nga CDF. You get it? Ngenda muwandikira nga CDF. Okay. Previously by early morning today mbadde national vice chairperson wa PLU mu Buganda. Yes, Central Region. Position yange agiwadde kiri wakiwanuka. Kati simuwandikira nga wa PLU muwandikira as a Ugandan nga neexplaininga ebigambo ebyo nabyogerera wera ddi omutegeze nti wabyogera emyaka esatu emabega nga Abanyarwanda banna Uganda bammibwa passport era ensonga eyo na General Museveni nagisolovinga kati ekyo kyaggwa kati waliwo yagimuwadde nti olaba Gashumba bye yayogera. By the way, si bajjenyo nga bana bankubira ku nsonga eyo. Ze nali nganye n'okugiddamu ne nkwane video last week I think on Thursday or Friday. Nali nganye ogiddamu. Kubanga nze nsubira bwe mubeera ba general nga mwe running the entire intelligence apparatus in this country. Yes, bine bitu biri simple and basic. You get it? Yabyogera ddi. Naye nga tesigwe gusoose era nga tukyatula mu PLU. Waliwo era munnango omwe yabireeta nga bukadde nnyo ba 2018. Nabuza MK nabuza nti you mean these are current? Nimugamba sabi ne bitu ya 2018. You get it? Pwesho bwekiri. Era ze bagamba nti General Museveni afuze eggwanga lino. Yes, I know Mukisa ne mukakkamu nnyo awuliriza nnyo anoonyereza nnyo. Awuliriza nnyo ate anoonyereza nnyo singa nze banzita dda ku nsonga za Rwanda ne Uganda kubanga waliwo abaali bamulimba nti nkoli ya gavumenti y'e Rwanda ndayira nga ntya Mungu
bwe mba nali ndowoozezaako oba nali nkoleddeko gavumenti y'e Rwanda Katonda mpa ekimoze ekyasinze onjavuwaze mbeere nga ntambulira ku boda. You get it? Yampitako mu State House emirundi 3 mu wiiki emu. Nga bamufeedinga. Yes. Obulimba. Gashumba. Okitegeera? Naye bantu bangi bodde boogera ekigambo ekyo nti bo singa baafadda Museveni yali talina bukkakka Museveni nakuwuliriza mu abampuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne TikTok tewali munene mu ggwanga muno gwe sinkanangako naye. Tewali munene mu Uganda gwe sinkanangako. Tewali muntu mugezi nga Museveni mu ggwanga muno. Tewaliwo muntu mukkakkamu nga Museveni. Nobody matches his interest. Tewaliwo muntu mugezi nga Museveni mu ggwanga muno. Tewaliwo muntu mukkakkamu nga Museveni. Tewaliwo muntu awuliriza nga Museveni. Okitegeera? Olowooza lwaki yaholtinze okulayira kw'aba minisita ayagala ku finding out amazima gali gatya gali ki? Yes. Abana bano tekiriyo kino nkiddamu. There is no smart intelligent person in this country called Uganda like Yoweri Museveni. Taliwo muntu awuliriza n'obukkakkamu nga Museveni singa twafadda. Owulira? Bw'awulira kino kino ate yalina ne talent eno ne bwe mujja abantu mukaaga nga mwono na kungu. Abawuliriza n'asengejja. Alina n'omuze mwenna obbateeka mu office ez'enjawulo mu State House. Kungu oli mu office B, Samola mu D, Gashumba mu eno. Naye fulanga agenze ku short call, agenze kubuuza kungu wangambye kino ku kino. Singa ensi yasaanawo dda. Singa famire ziina bamulekwa